Nnaku nnyo kinkabya n'amaziga amaanyi gaffe bambi gagenda kufiira busa kyannaku biyanjagala nakkaaga ogenda n'oteekamu amaanyi mangi okufuba okutereeza naye ng'ate olina aboonoonyi bangi. Pulezidenti Museveni kyeyalema okutegeera nti bambi alina agamulwana gali awo gamuli ku lusegere. Omanyi siriimu waba akulya asiikuula buli kirwadde ye tajja mangu. Kati pulezidenti kyalina ekyo baalina gy'emigunju gy'alina awo. Akalulu twakabaddemu ne kaggwa akalulu twakabaddemu ne kaggwa naye bambi abantu bakaaba abantu nno bakaaba. Nze siraba nkunzi naye siraba nkubwe babbakaluwa mu bulamu bwange nga ndaba sikalabangako naye kyampeddeko toli akiyeekalizaawo n'akwata DRFM n'agikyusa n'ateeka kino n'akituusa n'akikola batya era nnabiyizi kigenda kunnyamba nnyo okukuuma akalulu ka Museveni okulaba nti DRFM tebagenda zikyusa abagamba nti mujja kiwulira era kino buli omu ajja kirowoozaako. Akugambye atya? Akugambye mbu oluusi abeerawo n'awulira ng'ayagala kaabo nti era oluusi neyeebuuza mbu bafuba kutereeza bintu ate mbu waliwo abamafiya bo baliwo kwonoona nze naawe. Era tuli mu bintu byebimu ebigenda mu maaso mu NRM. Musajja mukulu Sir Muyanga yeekokola akalulu k'NRM anti munnange bamukubye hands down. Kulira byayogera. Twagabye ssente nyingi mpya era banka zaje zitugondesaamu ng'obakubira bukubizi kati nganza agenda ekali okubira beyiganga nakati bannaye nzijja na miliyoni 10 munfundiremu obuntu obwo era nosanga bakuterekedde bando yo obw'olukumi n'obw'enkumi 2 okumanya twasiiwusa empisa ensimbi zo tezabadde nga zze tubadde tugaba emabega eri ng'owaagenti bw'ovaawo agabire banne wano abakyala badde batugamba nti bwe muvaawo abavuka batusinza amaanyi abalala ku kyanga nti abo be muwa ssente zammwe tebazituwa nti nababuuza awamu mu kyalo bakiyita kiwa ntone kati mwagala nkole nti vaano ng'ositugabye nzi ngenda kikola nti gwe tugambe bugambi tusimbe layini nakogeredde naawe eno y'abakazi eno y'abasajja biribiri eyo bando negwa nogamba omwana mu motoka leeta biri kati bonga kye bakuyambako kulaba nga gwosoose okuwa tadda mu layini kubanga era nakyo kyabadde nga gwosoose wano kuba n'abasooka 5 bano olumala okumuwanga alaba oli bize ngadde emabega layini gyekola ki ng'ogaba naye twade tulina n'obukodyo obeera n'ayimiridde wano wotandikidde n'ayimiridde layini weekola ki weekuma ng'omutegedde atoyingiramu wakati awo kati engeri gye bali baba batya nti ono owa wakati bw'anaafuna ogwokubiri abamu bajja kufikka tebaganya ayingira mu layini wakati so nze ndowooza nti nina okwetondera eggwanga kubanga ebikolwa ebyo si ebikolwa by'okubanga omuntu alonda omukulembeze nga tasoose kutegera mukulembeze kyasobola kukola naye ng'amulonda because is induced agoberera ssente si birungi tubizanyisa essaawa naye bijja kumalawo ensi yaffe ejja genda efa bwetyo tutandike okulekerawo okuba n'abakulembeze ab'omuzinzi tube n'abantu ab'ekibogwe simpule because rero ntabumanyi kubanga waliwo ekintu Katonda kyatafaanaganya ababa n'essente bantu abanjawulo n'abalina amagezi olaba olinga ssente bwolinaye ng'amagezi batono kati enkola eno eyambidde ddala abasirwa abawudde abatamanyi kwogera abatalina nsonga ekiri mu kamyufu. Era ebyo byebintu ebimu bye tulabyeko byayogeddeko tubadde tubiraba naggaffe amasa gaffe aga 2 era nga waliwo n'omwami yategeeza nti waliwo mukwano gwe ye teyakola na kampeyini yalinda lunaku luli olw'okubanga balonda akalulu ako n'agenda mbu ku polling station n'ateekayo obukadde 3 ng'osimba olunyiriri bw'oluti bakubala bakuwa ssente osimba bakuwala bakuwa ssente babala bakuwa ssente so n'ayitawo bwe batyo awo Uganda essaawa ya kakati obwavu bwe bututuusizza naye nga weebuuza bakuwadde meka era nga wayogedde 2 ennyingi 15,000 naye omuntu agamba nti wakiika ngende ne 2
ne weebuza ebbiri ogenda funamu ki mbwa kirina ali ekikomando awo we batwagalira awo we batyo tusigale mu mbeera eyo bwe tutyo ye munnange omusajja eri ng'acacanca nkyalina bingi nnyo ebyokuleetera era gwe tuula butuuze waneeno ng'alina mu bungi ate munnange tubadde tukyali awo ne zireeta baazirwanako munnange ng'akukuluma era awanda muliro ng'oli eyo ngu twateera embunda n'abaaziteera nabo kati bakaaba musajja alajjana bibino ebizibu bye amanya gange bampitalitadde funa nti Ismail Ssemambo sazeewo okujja mu kamera neyogereko buli omu amanye ku TikTok, YouTube, ku mikutu gya X, ku mikutu gy'emitimbagano gyonna nga ndi mu kukaayana olw'ensimbi zange zanyagibwako z'emmanja Uganda ne South Sudan zebanyagako mu 2011 miliyoni zange 8 za dola ne banfiiriza biliyoni of US dollar ensimbi zange zizo bajja zimba nvumira ne kuvumirira yenna olw'okuba nze musajja omu eyalwana okuntuusa gavumenti ya NRM buyinza nze musajja omu eyalwana ennyo okutuusa gavumenti ya South Sudan mu buyinza nze musajja omu eyalwana ennyo okutuusa gavumenti ya Rwanda mu buyinza nakola kinene nnyo naye nze binsasuddwamu bansasulamu omiggo nakunteeka mu busibe obutali bwange banjako eddembe lyange ebyobugagga byange byonna babinzijako tebanzikiriza kubeera nakyabusuubuzi ku lukalu lwa Afrika tebanzikiriza kuwasa tebanzikiriza kubeera nakyabugagga ne bwe mbigula babiwamba pointi enkulu ssebo ow'ekitiibwa Pulezidenti Kaguta Yoweri Museveni His Excellency Pulezidenti wa Uganda owokubiri ow'ekitiibwa Pulezidenti Salva Kiir wa South Sudan n'ow'ekitiibwa Pulezidenti Kagame wa Rwanda Ssemambo nakola kinene nnyo mu kununula Uganda n'ensi ezo ze njogeddeko nga ntandikira ku South Sudan gye nabbirwamu ebyobugagga byange gye basasawo ebyobugagga byange mu ntalo za South Sudan nze omu ku baasombanga ebyokulwanyisa mu zitulwera ne tulwera nga tubijja e Mombasa n'afande Toliki ansonyiwa okwogerako afande okwasanguza abadde omulamuzi w'ekkooti ya UPDF ng'ebintu ebyo tubitwala mpaka tubiyisa kitigumu kubanga eggulu baali UN emaze okusibayo natti nga tebakyakkiriza kuyisaayo kintu kyonna kigenda mu South Sudan nga tubikukusa ne tubiyiseeyo ne tubitwala eyo mu nkunya nga tuyingidde mu Sudan eyo Toliki eyo mu munda abasirikale ne tukuŋŋaana awo ne tuteekako saako y'amagye bali aba SPLA ne bajja ne babitwala ne bamala obipakulula kukujja ku mamotoka ne babikomyawo ne bakomya emmotoka ne tukomawo n'emmotoka zaffe nga tutwala emmotoka ezisoba mu 250 naye kino kye bansasuddemu ng'ate nalwana nnyo okulaba nga South Sudan yawangula olutalo lwe yaliko nze musajja omu yatambuza ebigere okuva e Matugga ne tugenda ne bafande Kagame ne tugenda ku lusozi lw'Enzooli ne bannonda n'afande Mande okugenda okununula tata wa His Excellency nga amagye g'obo tegamuwambidde embalala nga bamusibye bamukubye ekkooti zonna bazizaziza ne taata wa Mande naye nga bamukubye ku byemiggo ne tubanunula olutalo ne luddamu nga afande His Excellency ali Nairobi ali mu kuteesa ne kitokero
Butwa. Naye ekinsasuddwamu kyekino kibansasuddemu ng'ate sijja kukkiriza. N'olwekyo ntandise okweteeka mu kamera njagala bansasula ensimbi zange zonna. Era ngenda kuteeka obutambi ku mitimbagano. Obutambi obuwera ddala emitwalo 3,442 nga ndaga engeri ensimbi zange gye zijje zinyagibwamu. So nga na wano mu Uganda ebyobugagga byange binyagiddwako eka banyagirayo ebyobugagga byange ebiwera miliyoni 168 nga bampambye ne banteeka mu balakisi y'eggulu. Ne galuga naye ne bawambira ebyobugagga yange mu district y'e Wakiso. Ebiweramu obukadde 150 nakati bakyabirina. Buli wenteeka ekyobugagga kyange bakiwamba. Kale nabagamba temuwuliriza bintu bya Ssemambo ekyo mwerimba. His Excellency nsaba Afande General Salim Saleh ne His Excellency President wa Uganda ne President wa South Sudan, Ambassador wa Uganda mu Uganda, Maya mu South Sudan, Ambassador wa South Sudan mu Uganda, mutule bangu wansi. Kibagamba nti mbalagira bulagizi naye mbasaba mutule wansi kubanga ngenda kutwala gavumenti mu court, international court. Mbawabire evidensi zange sigamba nti nziwabira lwabutabuyagala siri mu byabufuzi njagala nsimbi zange ebyange byebyo byolwaliro. Uganda munnange okaaba woseka oba oseka wokaaba kubanga ebintu byatusuukako. Waliwo wotuuka mutuufu nga bigalina ogamba kati niwe naakaaba niwe naakola ki byonna kyekimu. Ensi kanjirabe nga bw'eri abaffe awo batwagalira kwesanga nga omuntu yeekyaye ng'akola n'ekitaliyo. Vuddeyo ensonga z'abacultural leaders zikyalanda. Abantu banyiivu bitiya katuwulire ono kiki kyagamba. NRM ekaaba, opposition ekaaba, bannaddiini bakaaba, bakabaka bakaaba. Abo bo babaluma bafuuyirira. Era bamuwadde ente 2 n'endera ente ez'Enyankole n'endiga erukwera. Kabaka n'akuba engalo ezo sikirabanga bannange nedda bannange. Bakabaka mwatandise okwenonera amakula. Bannange kabaka kati anona amakula asituka n'agakima. Mazima Uganda eneesoboka. Yarabbi Mungu kino sikirabanga. Kabaka kati abinona. Waliwo ebintu kirabika waliwo ekintu kyatambula bulungi mu ggwanga awo. Batuvuddeyo ono agambye nti ye abange tulaba abantu bali mu kubanga bali mu bumyufu bakola kiye mpuuga mu pate ye agaba ddi obumyufu tulabeko baani abo abagenda okubanga bavuganya ku bifo ebyenjawulo. Era Electoral Commission ya NUP era bannange NUP lwaki tewa bantu kaadi ne tumanya ani alidde ani atanabakulya ani afunye kaadi ani anagifuna mpuuga ngata nagaba kaadi mpuuga ngata nasunsula Mariamu bamita Mariamu ani oyo omukazi Hajati ngata nasunsula nsereko ngati tunakulabwa ani gwe yawadde kaadi nsereko era gwe yawadde kaadi abaffe NRM yo yakoze eki bano bagundi babedi lwaki NUP mwagala okugisa ku pressure aba SC nze mbadde actors ngambadde ninange nyeso okutukia abasajja bano please mwongeremu ka pressure mulindemu mulinye ku break mwongere okulinya ku break kubanga olwo mission ezino okuguka mu maaso awo nazirengera dda. Waliwo abanona kaadi nga bagezesa okitulaba nti mpuuga asirikiridde nerinda NUP rangi yani afunye kaadi mpuuga gayakuddamu ayime kati ffe kyetugamba waliwo gurupu yaba abanona kaadi mu NUP nga bagenda olubagamba nti toyiseemu
enkera ku makya tebajja nakulwana n'amaaso bakeera wa Mpuuga bakeera wa Nsereko kyetugamba Nsereko asooka agabe kaadi Mpuuga agabe kaadi nono Mariam agabe kaadi NRM agabe kaadi NUP lujja kusemba ewaffe nge mwandigambye ensala omugambo naye omwana agambye nti mwe mulindirireko mulabe nti singa NUP banaamala vetting ne batandika okugaba kadzi nti awojja kuwulira ate nga omukulu Mathias Mpuuga nti nga avuddeyo. Ate munnanga gali mu nkuubo amawulire gempulira mbu tamala emirundi Junior ssaawa yonna yandikasibira eruzira era mbu Juliet Zawed mukambwe muko naye nga byonna bikyagenda mu maaso ye Planned Mulekwa kyakoze Juliet Zawed bannanga amukubye left right center. I'm trending the most trending center. Njagala okutwala obubaka buno mwenna abagagga beyita abagagga abekikwangala abampa sente nga Juliet Zawedde sente zonna ziri ya milioni 15 oli waddembo genda ku polisi nondoopa nenga sente nazirya era mwabeyita abagagga njagala okubategeeza nze bwompa sente oba tuguze mutwe gwange nze sibola kuwolereza Juliet Zawedde nga weefukira mu mabaala omwenge ne weefukira toyina kizimbe mu kibuga oli mugagga waawa kitegeera so nze najja ku app eno kunoonya sente Johnny yansabiriza kituufu nkuba oluseke ndi mu luseke Nelson nze omuntu ng'oyina sente nkuyita mama nkuyita mami mu gavumenti ninayo bamami bange bangi gwe bane sente olabe wesitakuyite mama kale nze najja kunoonya sente nawulidde bagamba kijuni yakisabiriza ye nabyeko nekana akavobo kakadoni kulisa akabba abantu gwe doni kulisa ogugwo gwasalwadde bagenda kusiba you were convict olira ku nsiko sina budde bosinze yagambo ba abantu meeting eyasalawo tukuvumbike omulawo matako najirimu kubanga abaganda bagamba nti omwana waaba mubbi bakwata omuzingonyo ne bagumuvumbika mu matako so doni kulisa ekibonerezo kye twakusalira era my brother kati nkulaba oli desperate bambi oli mu desperation okisegera oli kati ku internet nga blogger awe twagala obeera awo awe twagala obeere nenga wonadde Uganda bagenda kusibanga si papa so wandi badde osasula abantu bewabba okusinga okumanyira nze ekibaletedde obuzibu mwe ba Juliet Zawedde badone kulisi mwefuula abagagga nga atete muli abagagga batufu mu ggwanga lino mwebali bawona lebo samu kuteesa bayina nzibu waliyo balabyeko wano buli walaba omuntu ng'ali mu mawulire oyo aba talina ssente erinnya tebalikolera mu mawulire obugagga assets ne kati gwe Juliet Zawedde obugagga bwo bwa Bereya kugulira abantu myenga aba basiyazibo ne bakuwaana ne weefukira mu ngoye n'okiisinga abagagga ogenda kulwala hepatitis B kati nze siza ku defending my sister zo sente zo milioni 15 nazirya ize bwenkola wano omugagga amini yampa milioni 17 namaliza ne mutadde ku kikaliriro kale enkola yange bwompa sente ne weesiriwazanga nkuwa nenga abagagga mwebale nnyo okumpa kasente najja ku app eno kunoonya ki sente kwa kati Juliet wampa 15 omugagga amini 17 sente mekaloni 17 gata 15 milioni meka kwa bannange agambye mbu abagagga mwenna eno message yammwe mbu mwe mugaba mwe mulangira muba mugabye sente nga ate temwagala gaba mbuno ki yagambye mbu niwomuwa bukadde bomeka nti obumuwadde naye mbu according to him nomala wesiriwaza akusabula era yagambye Juliet Zawedde nti mukitufu wampa obukadde bubo agambye oba 15 nti nembulya nti naye ne mugagga amini yampa obukadde 17 nembulya ate era nemala nemukalirira agambye mbuye yenkola ye sombo teri muntu agenda kubanga amuintimidatinga mbu mukole ebintu ebiriyo bwe munaakola ebintu ebitaliyo era ajja basabula oye Planned Mulekwa ate nga tuvuddeko eyo munnanga amawulire agaliwo ga kapo yaffe Desire Rosinda ne Vixen buli kimu kiwedde mpulidde nti ennaku z'omwezi nga 15 ennaku g'omwezi 15 nkiddamu mbu
omwezi ogw'omunaana ajja kubanga amukuba embaga era Desire Luzinda officially ajja kubanga afuuse mukyala Levikson. Tubagaliza birungi byerere era weebale kubanga weekomedde ku NCK TV. Bw'oba oliyo nga tonna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusako wonna w'oli wonna w'osinzidde. Sigala naffe tovaawo.